oli ku 98 katonyeze 7 era ngoli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi tawanika. Tukyagenda maaso ne mukyala Diana, mukyala Diana mukama gwatwadde olunaku lwaliro okuva e German. Teyakulirayo sije yazaalibwa lugendo tukyatambula. Mukyala Diana wanje tugende maaso kakati. Tukomye wali nga bamaze okunzija mu kuweereza ekintu ekitampisa bulungi. Kati bwe nagende waka nenzijjayo ne mugamba mami omanyi kanzijewo ebintu byange oyo mukyala gwe nabeeranga naye nembijjayo. Kati awo ne ngamba kanneekolera ebyange nengenda nentandika okubeera ku hostel ne bakazinzi bange. Kakati ate nga bo balina ku baami abalina ku kasente nga bebandiisa bebanywesa. Naye lumu mba ndi mu church nga yali Wednesday service ng'omusumba alina katuuti abuulira. Omukyalo ono gye yava saamanyayo. Najja nnumba n'angamba kati wayayukira ddala ayomba n'omusumba ali katuuti. Ani aba mukyala musumba? Nedda teyali mukyala musumba kwaya liida. Oli omukyala nga yeewa obuyinza bambi. Nangamba kakati wayayukira ddala. Nze nakugamba mukama yali akwambudde. Ne mugamba nze munaye sigenda kuyomba naawe. Sikazini wange nagamba manyi tugende. Tuba tufuluma wetuti. Nankwata omukono nankuba oluyi. Mu kanisa ng'omusumba ali katuuti. Mu kanisa. Mu myaka egyo gy'okuliddemu? Oli omukyala nga mulwanyi mulungi no yeetaaga Yesu. Kati nakola ki nankuba oli bwe yankuba oluyi ne mugamba omanyi tojja kunkuba. Nange tojja kunkuba kuba yakubanga abantu era nga ye bamumanyi mulwanyi. Ne mukwata omukono bwati. Ne mugamba tojja kunkuba. Kati abaana be ne baagala okujja okunjikira. Asha kyava ajja n'amugamba ne maama olwanira mu kanisa nga n'omusumba ali katuuti. Nze naddukirawo ku poliisi. Namugamba ngenda kukusibya. Nengenda ku poliisi. Kati awo sister wange yalina omwami we gwayagala nga alabika yali mbasiema yabo. Kati nga mumanyi. In fact nengenda ku poliisi nenkola statement nenzikirira ku hostel. Kati mba nzikirira ku hostel omwami we naayitawo ng'agenda oba yali agenda kula sister wange n'andaba nga nyimidde ku kkubo n'ayimirira. Nangamba kikinga okaaba. Ne mugamba ekibaddewo n'agamba yingire emmotoka. Ne tuyingire emmotoka ne tuddeyo ku poliisi. Twaddayo ku poliisi ne twongerayo statement. Kati ndoza abapoliisi babawayo kasente. Ne bagenda ne bakima omwami. Kati bagenda ewaka okukima omwami nti ono mumukubye. Kati n'ababuuza nti mwe baani nga bambadde uniform. Kati omupoliisi kyava amugamba eryo teeka tosobola kubuuza omuntu ayambadde uniform tosobola mubuuza nti who are you. N'amukwata n'abayingiza ekkomera. Ne babasiba. Omusumba yali taliyo nga yagenda bweru. Ne babasiba. Kati omusumba agenda okudda nga bali mu kkomera. Kati awo ne batuyita ne bangamba omusumba ayagala okulaba kyaki nno nnene ddala. Ne ngenda ne tutuula. Ate nga ye ayagala babasibe. Yagamba babasibe ate baakoze effujjo. Ng'oli omwami ba sister wange annina. Ng'agamba temujja kuba bwe mutyo bantu ate nga mweyita balokole. Kati ne babasiba naye omukyalo ono yafukamira nnyo nanneegayirira. N'afukamira ku ttaka kuba nangamba nsonyiwa sitaani yanke mabannange nsonyiwa. Kati nno nga bbaawe bamututte mu kaduukulu. Bbaawe aleka alina olugezigezi yabeerayo ddala. Yali yakamala nnaku mmeka olwo? Oba azaali mu 3. Nga gwe ekisa tekikwata? Kyali tekinnankwata awo. Naawe obusungu bwakulinnyira ddala? Buhali awo buli nga nnakoowa omuntu ankuba nga nnakoowa okunkuba ng'embeera eyo empisa buubi ate nga mpaayiriza. Taata eno yakkuba ate ne boosanze mu kyaki bakube ko ggwe kambasibye ne baabasiba. Omukyala bwe yafukamira ennyo bambi neyeegayirira ne bakola ki nezyo statement. Musumba yangamba oba yagaba basibe ne ngamba mbasonyiye ne withdrawing a statement ne babasonyiwa. Kati awo Yesu we mutera mu koona. Ekintu ekyo kyanyiga nnyo. Mukama zo omuntu akuweereza ne ngana okweyonoonesa ebbanga lino ennaku n'ennuma katanfe n'okkiriza bino bibeewo. Munnange awe na backslidinga tandika kucakala bulamu bwa campus n'atera okumala. Thadiya. Wali tonnafunayo gw'onaatera kusettlinga naye? Nga ninayo boyfriend wange omu bw'ati naye era nga tuli awo era tuli mu bya holi tulinde mwoyo mutuukuvu tulinde tufumbirigano ebyo. Okuva edda nedda makanisa ag'edda gaakisimbanga kessira nga teri bintu byakweyonoonesa.
so ate naye yali mu buweereza so ne tubeera awo kaakati omukyala bwe yakola ebyo byonna bwe byabaawo n'ennyiga kati omusumba bwe yalaba nti mbasonyiye n'abazzayo ku kituuti nze kyekyasinga okunnuma ne ŋŋamba ate bazzeeyo nenyiigira ddala ne ŋŋamba ekkanisa kireka nazo zaabivaako ebya Yesu ne neekolera ebyanga wenfunira boyfriend oli boyfriend ng'alina kasente nga kachipsi nkalya akakoko nkalya nga mpa ku nkalu kugamba ng'oli ayagaza kajanja ate yali mukulu yali mu 30s nze nga nkyali ng'oli omusajja awaana ng'agula ebintu ng'awa ssente nga basista bange bajja mugamba oyo sista wange asikayo businaamuwa yali akola yali accountant ng'alina ssente kati bwe namala ne ŋŋamba ono bwento ono saabiri nalina ffala nno saamanya nakumanya nti nfunye n'olubuto nze ndwala nsesema ndowooza typhoid akomyewo ati bwe nagendako ewa musawo n'angamba naye weekebeze ku lubuto nga mwerulire ne ŋŋamba nfudde jjukira sinnamala kusoma mbadde tebanatutikkira kale ntuuse okuma end naye tebanatutikkira nzijjukidde ebikutiya bye bagenda okunteeka mu ssaawa eyo nenzuluka ku kampasi nengenda mbeerako ewa sisita wange omu naye nga ndwadde nnyo nga nfa ne bantwala ensambya nze embuto zimpisa bubi nsesema from day one paka lwenzaala ne kaakati yes nja kisumulwamu wano amiina so kati oyo omwami kwegamba buli kimu mbandi ku kitanda naleeta mami we yaleese basisita be yaleese nga famire ennene ne ŋŋamba ngudde mu bintu ennaku ogyerabidde olaba bwe ngyerabira awo ntandise okukwata kasente oli omwami ng'agaba emitwalo 40 okugikuwa tekimuli mu buzibu Yesu naye nga tamumanyi nga tamulabanga nako nga tunywa omwenge bannange nga tuca awo Yesu nkugambye namutadde mu kkoona namuterekedde ddala nga tuca oli omwami yankyakaza ate nga sigenda bw'omu nze sitambula bw'omu eva nga ntambula n'egganga y'abawala oba basista bange oba bakazini bange oba baani bonna abagulira bonna n'abawa transport bonna ne baŋŋamba bw'oleka ono oli musiru era olwamugamba ndi lubuto naŋŋamba twanjule ne ŋŋamba kale olaba nga twayanjula olubuto lwa myezi 3 ne twanjula taata akitegeera talina kyeyayogeraawo wabula yanyiiga namuga bwe nagenda eka nga maze nagezaako okudduka okwekeka wa sisita wange okusesema ne kugaana nga manyize ngenda kukeeka olubuto ngenda okuzaala nga mmaze okugraduate nga tajja ddulaba okusesema kwali kungi nga mbeera ku macupa nfiira ddala siriya sinywa simira amalusu mpanda mbeera n'akabaketi n'akatawulo embeera nga mbi mbeera ku drips eva nembeera ensambi awo sitange nagamba sina bwe nkukweka ddayeeko bagambe bwe naddayo eka ne ŋŋamba maama ndi lubuto naye bwe mugezaako ne muŋŋambako nti oba ki bawange alina ssente ŋŋenda kudduka temuliddamu kundabako era ddadi bwe yajja n'antunuulira teyankuba teyanvuma era tanvumangako paka kati ku lw'olubuto olwo talwogerangako kintu nembeera naye omwami wange awo nga on and off ewaka nenzirayo ddala ne butwamala okwanjula ne ddadi teyaliwo okwanjula in fact he was very hard ku kwanjula teyaliwo naye yali agenze ku mission naye nze ndowooza yandisobodde okubaawo singa yali ayagala teyaliwo kyamunyiriza ddala gwomuwala yali asoose okufuna olubuto nga tonnava waka sister wange yali afumbiddwa embaga at that moment around 1 year early yali afumbiddwa embaga naye nga tebannazaala naye nze neefuna olubuto naye kati oli bwe yayanjula n'agamba oba twayanjula n'agamba embaga ya September nzijukira kati nze nendowooza bagenda tukunkuba embaga kati naye olunaku lwe nayanjula lwe nava ewaka bwe nagenda n'omugole sadda neŋŋenda mami n'agamba genda obire n'ebbaawo neŋŋenda nentandika okuba n'omwami nenzaala baby girl nembeerayo baby girl bwe yaweza emyezi 4 omwami n'akyuka kkala oli omusajja nga mwenzi bannange ng'agenda ku Friday akomawo ku Monday nze ekintu ky'okusula ebweru nga kinnuma ng'omutima gunkuba okuva ssaawa 3 zemmanya alina okudda paka ku makya nga ntudde nga gunkuba tututu
nga gunkuba nempulira nenkoga nemba ng'omuntu ali tamina anaatera okufa naye nga kyogamba akyuka bukyusi oba yajja akyuka mpolampola kati nno we byatandikira kuba nzijukira yakomawo akazaali ssaawa 4 ne mugamba ova wanagamba nva kulaba mupiira kuba bino byonna bidda nkugambye yalina akajanja omukwano gwasooka nga gulimu akajanja ate ke wali weetaaga tokalabangako nze nga mmanyi bwati bwagenda okubeera paka kaakati bwe nafuna olubuto lugenda lugejja kati jjukira takyagenda nange out awo nentandika okutabuka otuddeko ewaka naŋŋamba namugulira ssaawa 4 ne mugamba ovaawa n'agamba kuzina ennya nti olaba ndireeti nnyo kati kale naawe nalina obusungu bwange nga simanyi bwe bayisa baami tewali yambuulirira infact senga wange yafa omwezi gumu nga wabula gwe gubulayo nyanjule senga wange naafa tenalina omu so tewali yambuulirira tewali yaŋŋamba ki ng'ewaka tewali laavu tewali nga wenjirabye nga tewali ng'era nange simanyi ngeri ki yakukola so omwami oyo n'atandika okukyuka takyantwala out yaŋŋamba olowooza zino zirireeti nnyo bwe naatandika okwana ojja kumanya bwatyo bwe yaŋŋamba yaŋŋamba bwe naatandika okwana ojja kumanya omusajja n'atandika tomu atera okugamba ate bbo bali luma ng'oli lubuto obujja buluma obutegeera nze mbujjukira teri bulwadde bwali bunnumyeko nga wali kye nayitamu omutima gwannuma nze nali mmanyi ngenda kufa omusajja yannumya omutima oyo n'omutwe ng'akomawo ku Friday ne yeeyambula bw'ati n'ajjamu engoye n'agamba kaŋŋende wali nywa amafuta nkomewo nkukime paka ku Mmande nga tomulayeko ng'essimu agijjako kati nno nentula ku bubooda ne ŋŋenda wanywera ne munoonya akaana nkaleka eno n'omukozi ne munoonya wuuye kabuusu wuuye naakulabye wuuye makerere maama nga mmanyi n'okonkona amaloogi nkonkona geeti bwe baggulawo nga nningizayo ndaba oba emmotoka gyeri nga nnyinza okunoonya omusajja ekiro kyonna eyagenze ku Mmande omuddamu mulaba ku Friday ng'agenda ku Friday akomawo ku Mmande wagenda ku Friday Saturday Sunday akomawo Mmande nakuze 3 kati bwakomawo nga yeegonza nnyo ng'agamba sijja biddamu nze nagenzeeyo mikwano gyange nze nasuze nawaka nze nabadde mulumbe bwe bityo Friday bwetuuka ng'akiddamu nze omusajja asula ebweru yantama ate nze sirowooza nti nno omusajja asula ebweru bambi omukyala abeera ayina banaye omutima gubeera gukuba ng'olinga buli kakoona ebweru ogamba wuuyo akomyewo buli kakoona ebweru wuuyo akomye paka ku makya kati weziraalo 9 n'ogamba waakiri akomewo obukomi yeebakaawo naye nga wa nezituuka 3 ez'emisana nga tannadda 4 5 6 terisimu paka ku Mmande bw'ajja kukyusa ayina empale empya ayina essaati mpya kati awo ne bitandika okutabukira ddala nga sibitegeera kati bwe nagambako wali olowooza nti kalike mukyakala lwakuba yakufuna oba bwali bulamu bwe ng'obulamu bwe bwakukyakala nze nali mmanyi bwe tuwe tugenda okubeera mu bufumbo the whole time nze bwe nali mmanyi hot cake ndowooza nali ndina muto bwe nali mmanyi bwe bamanyi n'abalala nti nno bw'omufuniddeawo ng'akyayokya bwe mugenda okubeera paka obufumbo buligwako nga nze simanyi nti waliyo bino ebyokukyuka nga sikimanyi nako so nembeera n'omwami wange oyo mami bwe namugambako n'agamba naye nno nkubuulire mwana wange abaami bebbiriza oba bebbirira abaami bebbirira kasita abanga takukuba nentunulira omukyalo oyo neŋŋamba nno eyo advice gye yampa literally gye yampa neŋŋamba ono sijja mmusobola naye ate mami w'omwami naŋŋamba naye omanyi mwana wange funayo ebweru funayo anaakuggyako okyali muto olina ogwo omukwano ogwo funayo omusajja ebweru obeere ng'ofumba naye nga naawe olina waakuggyako ebirowoozo babayita panado naye naŋŋamba weekuume neŋŋamba ono omukyala kyaŋŋambye akimiininga nazaala yakigamba wagenda n'obimuyitiramu anti ng'oli bw'asulayo nze nga ntandika okuba amasimu nze kati mami nze ono yakoze bw'ati nze ono yakoze bambi mami wange oyo mwagala nnyo yampisa bulungi nnyo nakati nkyamwagala nnyo era nkyamuyita mami ati munnange nembeeraawo muoba obulamu nembeeraawo
ne tubaawo dduka wuuyo beekubye ku poliisi wuuya musibiddeyo kyokka nno ye agenda n'asulayo naye nze bw'akomawo nga yagambye tagenda kusulayo nenkomawo ssaawa 3 nga nsibirayo ebweru era gwe ng'olulaga wakola nga nkolawo saafuna ku mulimu Uganda wano bye wasoma wabiteekawa simanyi na gye byalaga diguli yange yali bebi saafuna na ku mulimu nze ng'obulamu bwange mba nnoonya musajja kuva ku makya paka kawungeezi era yankubirako awo wali wasoma ki? nasoma tourism and hotel management. Wali weetaaga okuba ng'otambulako gwe kantambule mu kifo ky'okutambuza aba clients kantambule kanoonye owange era nga munoonya yankubirako naawe naakulabye teyankuba era teyansobola simanyi na mwana gye yagwa ne muvuma awo ne muvuma ebintu ebibyawo wajja n'omwana ng'onoonya musajja nga ndi mu kakondo kakomeeno ate nno nalinga nnyuma nga nyambala obugoye bwange nga nyambadde kashoti ne bebi wange ne ngenda okulaba ng'ali waggulu alya kyenkya ne ngamba ono teyasuze waka ne mulumba nakkirira nanywa sigala nayambuka nakkirira nayambuka ne mugamba ssebo jangu twogere nagamba to oli omusajja yali yeepanka ate nga si wa bigambo bingi naye nga yeepanka nagamba nga twogera ki gende waka olina malaya olabika wasuze muloki ne mugamba ate kati nze nfuuse malaya ne mugamba ye ne bwembeera malaya naawe tomalaako kamungo ogweri yabuuka simanyi bwe yafuna biwawaatiro yabuuka omwana namuwulira akaabira eri simanyi nayamulonda era gwe omulundi gwokka gwe yagezaako okunkuba nayagala nkube bannange netwenyola awe naakulabye nga abantu bonna balaba mu kakondoko ako nga tekakutuka kya maama w'abaana oloza yankuba nga nina eddalu tetalina nawankubira awo nenkubira sisita wange bbaawe najja nankima nantwala ewaka ng'ebyo byembeeramu kati era emyaka egyo ogijjukira gyali myaka emekaawo awo nali nga 23 awo nali muto nali okyali nali 23 bwe nazalira bebi wange nali 23 22 awo naye wabeerawo omwami atambula nga akwagala ye yali ayagala obeere mukyala ng'oli wawaka naye nga ayinayo baacakala nabo kyesaategeera ekyo nze yali atuusiza emyaka egiwasa kuba yali oba 35 36 awo ng'atuusizza kati bwe yandaba netwagala naye yali anjagala that's the fact naye nga tayagala ng'ayagala mbeere wawaka omukyala gwaleese mukyala wewaka nga kyekikutambuza nze ate ani yabiŋŋamba ebyo nze tewali yabimbuulirira nze nga sibuwiranga nako nze nga mmanyi nze laavu nga ndaba ya mu bazungu nga teri kyendaba kati munnange omwami yankubaawo neŋŋamba ye kyekinzita mami bwe yaŋŋamba nti abasajja benda neŋŋamba nze sigenda kuba na musajja nze sigaba na musajja ekyo nkikkaanyi naye ate waliwo sengaawe yampitako naŋŋamba mwana wange omanyi kubanga buli kasa ngendayo bankubye teyaseuza mmere kati anti neekwasa azirekawo naye nga neekwasa nze mami jangu olekewo sente z'amata nze mami jangu ompe sente z'emmere nga maama azireeta bambi ng'avuga emmotoka kuva bbunga n'aleeta sente neekwasa nno ng'omutima gunnuma bannaye nenkogga nensalako enviiri zonna nensiwuuka kaakati awo nenzira ewaka saano banti nkutte byange ngenze nakwata keesi ng'ageze kati nno omwami bwe yagendanga okukola nze nga nninnya ezigenda entebe ku kisaawe waffe entebe nga nninnya ezigenda entebe buli lunaku nga bwagenda okukola nze nga ngenda entebe n'ekibbebi kyange ng'asibeyo nga tulya nga tunywa biki awo ndaba nti anaatera okudda nga nninnya takisi nga nkomawo bwe bwali obufumbo bwange kugamba nze ng'obulamu bwange buli waka so ebyo byonna byaggwawo nenzira y'ewaka nga wakafumba ppanga ki myezi 7 nze wali ofumbye naye nga akatogo ketukoze mu myezi 7 kayitirivu nga kayitirivu nga tewali atatumanyi yagezaako era olulala okunkubaawo nenkwata essigiri nali ngeno gimuwuyira bwe nti omukozi nankwata naawaka waliwo abakozi abo 3 nga yanterako abakozi bambi emmere agigula era yaŋŋamba kikyo nnoonyaako emmere njigula ennyumba topangisa abakozi weebali kiki kyonjagaza nga waliwo omukozi ow'omwana waliwo omukozi ow'emirimu nga waliwo n'omukozi w'ebweru
wagwa mu bintu naye nga ntuulayo naye kino nakyo tukyogereko singa tutegeera entonda engeri Katonda gye yatondamu omukyala ne gye yatondamu omwami abaami Katonda yabatondera bintu abakyala Katonda abatondera baami baami batera nnyo okukakolaako mukazi namugulira emmotoka namuzimbira kalina muwadde ssente kati anoonyaako ki naye ne beerabira nti Adamu Katonda bwe yamutonda yamuleeta mu lusuku n'amuteeka mu bintu abirabirira akole buli kintu kyonna naye bwe yali atonda Eva teyamuteeta bintu yamuleetera ani? Yamuleetera Adamu. Osobola okwawula ku kintu ekyo abaami abatuuliriza bategeere nti ne bw'oba oguze emmotoka ne bw'oba omukazi omuzimbidde kalina ne bw'oba omuteereddeko abakozi omukazi ayagala ggwe omwami wakitesitinga. Yes. Kuba ffe abakyala tuli nurturing, we are the nurture not nurturing, nurturing sex, we are the nurturing sex. Kyova olabera ffe tuba ffe tuzaala tetukoma kuzaala ne tufiidinga ne tubuusabuusa ne tuweeweeta babbebi baffe ffe tuli ba nurturing tunurturinga naye ate omusajja agenda n'aleeta kano n'aleeta kali n'aleeta kali so era ffe tuliwo ku nurturing aye n'omwami ne bw'akooweeyo ku mulimu bw'akoma wajja n'akubuulira n'ateeka wano omutwe n'omugamba tofaayo bosi ajja kukkakana katusabe katusiibe ffe tuli nurturing naturally tuli bwe tutyo abaami bakategeere mwanange tugende mu maaso. So kaakati omwami oyo yakola ebyo byonna nga tewali laavu n'enzirayo kati dadi yakkiriza ate ye dadi bwe namugamba yagamba oyo omusajja ajja kusiga obulwadde komayo waka oba ebintu byabyagala twabiri agenda abikime mutoyi nga dadi mukambwe nno bwatyo bwe yayogerera ddala omusajja yaleeta n'ente n'ente in fact n'ente ezo zikyaliwo zaazaala ezifuuka ekiraalo ente zaali za mukisa so dadi n'agamba komawo bwe nava ewaka nagenda nga agenza okukyala entebe sadda waka nga nkooye okukaaba nga nkooye amaziga kati mu feeza eyo yonnyini awo wennyini mu kukyankala naawo wentegerera Mutundwe sister we yali asabira Mutundwe nga ina home sale ewuwe waka nga tandisewo home sale so sister we n'andeetako wano nfune ku counseling naye nkugambye nga ninga agenda okutabuka omukwe nga sikyategeera nga tewakyali kyentegeera tuli myaka kyejolo kyekyo kyennyini egyo emyezi egyo gye nkugambye kyekyo eyo omusajja sirowooza nti namalayo omwaka tegwawera ngamba mwaka kyogo 2006 okay 2006 At 2006 awo sister wandeeta Mutundwe nga ka office kakyali wali akakadde nkajjukira nandeeta wano nfune ku counseling naye nzijukira yagoba omusumba n'amugamba counselinga ate omusumba n'ayimirira n'atunulira bw'ati simujjukira naye oba nawulira ayita Pastor Jimmy bwe yakuba essimu sijjukira bulungi naye yagoba omusumba n'amugamba munkansolingireko nga buli kasaawa abandeeta omusumba n'atunulira bw'ati nagamba tujja kusaba n'olulala n'akoma nagamba omwana lwaki tomusabira olwo lwali lwakuna nagamba omwana lwaki tomusabira nagamba naye omanye sister Mukama agambye oyo omwana obwo si bufumbo bwe ajja kufuna obubwe nagamba gwe saba kati ate biki ebyo by'oyogera wama tewali Mukama kyatatereeza Musumba n'agamba ne bwe naasaba Mukama agambye obusi bufumbo bwe ajjamu obubwe nga ndi bubi nkoze in fact nagezaako n'okucommittinga suicide at that moment ningenda mu ddwaliro awo ku case clinic nga depression nga ndi very depressed nga ne anxiety y'amaanyi nengenda nywedde ebigundi ebifutafuta awo tosobola nakwesabira yali omulokole kyajjukira nze kati wano we najjira Mutundwe nze nga njagala Mukama atereeza obufumbo nga kyokka kye mwagalako nga teri birala mbu obanze nkyuke obanze no nze nga ekyandeeta Mutundwe that time kufuna kintu kyange kiddawo kitereera naye nga ebyokuddamu ebyobulokole ebyo nga sinabyendiko nze sirowooza nga mbitegeera nobitegeera at that moment kakati munnange nenvaawo bwe navaayo eyo neŋŋamba owaayo omusumba oba naye asazeewo ekyo katugendere ku ekyo nze mulinganiramu kahopu naye ng'omusajja mwagala go ge gaali amazima ate he was my first love nga mpulira mwagala mu mutima so nenvaawo awo ne tugenda tutandika okusaba
tukolaho omusero ng'omutima guliko olufu nga terina kyensobola kuwulira kati ne mukama nzizewe ate ngambye si ye wange so ne ngamba ekyo kankole ki kyensonyiwe awo kwe kuddayo ewaka eyo nannagendayo byonna nabikugamba nabeeranga wewe Mutundwe nga ne ku lusozi nninnya n'ensulayo naye nga njagala mukama anfikisingira ekintu kyange nga kyekindeese kyokka obufumbo butereere. Era nzijukira olumu nali nfukamidde nga nsaba kwe kukwata makansi eyo ne mugamba mukama kankulage nti nkungubaga. Nasoma lamentations eyo abakungubazi oba yaliwa nti beesalako enviiri ne bakola ki ne beeyambula ne bambala ebikutiya naye ng'emitima gyabwe semitereevu tuyuze emitima si byambalo ndowooza kyekyo nenkwata ekigundi ekyo nekwata makansi zino nensala enviiri bwe nti nazisala bwe nti zaali mpanvu nga nzisala bwe nti wezigwa bwe nzisala bwezigwa nga ntuuse mu ki nga njagala mukama ngamba nkole kineesale ategeere nti nga nfa ng'emutunu ezijja tebijja naye nze ndowooza the reason why mukama teyatereza kintu ekyo nti mukama we najja Mutundwe nali nina kye mwagalako sajja nti nze nzize nteredde nkomyewo kubajjukira eri backsliding yonna gye nakola nkulabaawo sajja nti nzize mukama nkomyewo mu maaso go nti nkomyewo ontereeze tuddemu najja nti mukama tereeza obufumbo kuba bukyakola ki buganye. So at that stage that when nagendera ewaka dadi nampangira nengenda e Iraq mu 2007 nga yakatandika. Oddayo n'omwana namutwala nze nga era mami yali yagamba temusulangawo baana bammwe mami ng'atubuulirira nnyo nga tosulangawo mwana wo omukazi agenda n'omwana we buli waagenda toleka mwana wo mabega koolyako kaalyako. So bwe nagenda ewaka dadi nampangira nengenda Iraq. Awo mu phases ezaasokeza okutwala abantu e Iraq engeri gye yali omusirikale yalina connections nnyingi nengenda e Iraq naye awo nga nfudde omutima omusajja nga tacca bannawe oli omusajja yali mwenzi ate nga ajooga n'agamba sijja kuwa ssente aziyina jjukira sijja kuwa ssente ojja genda ozikime ku dduuka bw'otuukayo n'obabuuza maama leero nga muli bulala yeraba akaduresi kayambadde ng'omukazi obufumbo kye buba bwakulema ebintu ebityo kwegamba nga baba bakoona balamu bwoba gyaleka ssente neŋŋamba kanneesonyiwe ssente z'omusajja ono naye omusajja oyo nange saamuyisa bulungi go ge mazima wamukuba saamukuba azisaaki naye saamuyisa bulungi kubanga azijukira lumu yansibirako ebweru nenzija akasolya ku bbaati nembuuka nemutuukako nabuuka nemutuukako nga nsibidde ng'omuntu wona omusibireyo n'akuyita waggulu n'akugwako bw'ati ye eddalu lye nayina nange nayina eddalu bambi n'obambula amabaati ne mambula ate alaye bwe natukayo waggulu eyo nagamba hanga wawaafu ngenda kubuuka ntya bannaye nga bwenyiiga nga mblackinga out simanyi kikibaawo nga byonna bifa oba ki nga tewali kyentya namugamba aziguliraawo ne 12 ebweru nemugamba aziguliraawo n'agaana nengenda nenkonkona ba house boy gye baali gye nayita nempiteeyo mu bituli nempiteeyo paka waggulu aba atudde mu kisenge bw'ati nembuuka bwe bbu nendyoka ekisenge nekinkolokota wonna ne wavaawo eddiba nemugwako kwegamba nange yadde yampisa bubi naye nange akunyumya gyali nga nange nina eddalu oba kumubwennaani yeetulusizaako bomu fembi kwanze nalina yadde nali senda nga ndi mukambwe n'obusungu buli obwava ewaka kiri ekya violence kiri kyonna nga kindimu nga nkyakiri era nga nze bwenneebaka mbeera tormented n'ebirooto bya dadi nga atukuba naki katukomewo mu dakiika zaffe mukwano tovaako. Owuliriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo.